ku ssaawa 3 ng'omusomi nze Wamala Balunabba. Njagala muwulire amawulire gano. Muwulire Wangadya bwagambye naye olwaleero Wangadya ali mu leero asisinkanye ye muntu gwe bazzeemu okukwasa fayiro z'eddembe ly'obuntu. Wangadya addemu atukolereko ku fayiro nga Wangadya akimanyi nti waliwo abaalimba ne bakuba n'abantu. Ate kati Mpuuga atugamba azizzaayo fayiro. Bagikole ki? Wangadya addemu. My God. Wangadya addemu agikebere bupya. Bakaba ekibiina ki National Unity Platform bannayuganda be beesiga ne babateekamu obwesige nti osanga obuliawo be banatusobolera mwami Museveni. Essaawa eno eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa naye bo bitwala mu ngeri ya kidiplomasi nti bakyakwasizza abantu ab'ensonga za bannayuganda basobole okulaba nga bazigoba mu mateeka. Ekifo ky'okusalawo ne babuulira bannayuganda ekyokukola nti gavumenti eremereddwa, akakiiko k'eddembe ly'obuntu kalemereddwa. Bannayuganda waakiri mubeeko kye mwekolerawo kubanga bannayuganda abasinga obungi bagamba nti ffe tulinze eddoboozi ly'ababaka baffe naye bo bwe tulowooza okubaako ensonga ze bakolawo baabo bakyesiga gavumenti ffe gye tulaba nti yaggwamu ddensa. Kakati awo munnayuganda weekaabireko. Momo app enkola eno nnyangu ate nga yeesigika. Jjukira MTN Momo Pay yakusasa. Uganda Limited erungamizibwa Bank of Uganda ibwa Masaka nga bapangisa bapangisi era omuntu oyo we yagenda okubanja sente ze ku nsonga ez'abannayuganda abazze babuzibwawo ab'ebyokwerinda gavumenti beegamba nti temanyi gye bali ng'ensonga zaabwe zifuukidde ddala omusango gwantamu okubuulirwa n'omugenyi. Ensisinkano eno yakwetabwamu n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba n'abakulu abalala ab'ebitongole ebya gavumenti ng'ekigendererwa kwe kusaliramu amagezi okuzuula amayitire ag'abantu abaabuzibwawo omuli n'okulagira akakiiko ak'ensi eno akalizika eddembe ly'obuntu okuddamu buto okunoonyereza ku bantu bano. Kinajjukirwa nti nnyini ntebe w'akakiiko kano Fawzati Mariam Wangadya azze akyogera lunye nti abantu abo tebaliiyo wabula ekibiina ekya National Unity Platform n'abooluganda olw'abantu abazze babuzibwawo saako obukulembeze bw'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti bo bazze balumiriza akakiiko kano obwa ssemugayaavu n'ekyekubiira mu ntambuza yaako ey'emirimu. Abansindikira omuntu oyo nti ssentebe tuula n'omuntu oyo owulirize byakugamba alina bye yaŋŋamba which is out there in the public domain. Yampa amanya g'ababaka babiri ababaka abaabagula ye n'omuntu omulala beefuule nti baali baawambibwa emukono ne basuulibwa e Masaka nga bapangisa bapangise era omuntu oyo bwe yagenda okubanja sente ze baali bamusuubiza $50,000 ew'omubaka oyo baakuba mukube. Wabula akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba sabbiiti ewedde ewa Paalamenti obumu ku bujulizi obwoleka nti akakiiko kano akalizika eddembe ly'obuntu kamanyidde ddala bulungi ebikwata ku bantu bano abazze babuzibwawo ne yeewuunya engeri akakiiko gye kasobola okuggalawo fayiro z'abantu n'okulangirira nti bampewo ng'ate obujulizi bwe buli nti abamu ku bano bali mu mikono gy'ekitongole ky'amagye ekikesse ekya Ssemwayi. Mathias Mpuuga Nsamba agamba nti ensonga eno okuzzibwayo eri akakiiko kano ak'ensi akalizika eddembe ly'obuntu waliwo obukwakulizi obulina okusibwa ku kakiiko kano ng'okunoonyereza kukolebwa mu lwatu so si mu nkukutu nga bwe kaasooka okukola okwewala embeera y'anaakulyamu olukwe akugwa mu kifuba.
nandibadde akakiiko ako twakalinako obuzibu olw'enkola yaako ey'emirimu ey'ekibogwe n'okulaga kyekubira olwatu ne paalamenti yagamba tukawe chance ekisooka tukasinkane ng'abakulembera mu paalamenti sipiika omumyuka wa sipiika nampala wa gavumenti n'oluuyi olwange ne bye tulaba tunaasalawo okukategeeza n'okukalambululira ebyo bye tulowooza nti byetaaga okwongera okutunulako bikalaba nga tukizudde nti kalina obusobozi n'obumalirivu n'obwagazi bw'okunoonyereza ku nsonga eyo tujja kutwanako. Kati bannayuganda tulowooze nti abantu bano abatukulira bali mu tuzannya jangu nkwekule. Ekibiina kya NUP bwe muleka ekintu kya Wangadya nga kihanginga bwe kityo mujja kuba mutukoze bubi. Wangadya atwalibwe awaabirwa atwalibwe mu kooti nga twagala abantu abalimba. Wangadya bw'abaddala nga byayogera bya bulimba wabeerewo okuvunaana Wangadya atuleetera abantu abo bajje mu kooti balumirize nti baabapanga nti baabawamba ne babasuula e Masaka era batubulye ne ba MP abaabakuba be baani. Tasobola kujja n'alinnyirira ekibiina ekiri credible, ekibiina ky'abaana b'abaana baffe basente za kye baayira omusaayi balita Nabukenya tebaliiwo mu byaddala. Wangadya bwe gumusinga ave ku kifo ekyo. Wangadya akolera Museveni. Lwaki mutwala mu bidiplomasi ebyekisiru? Lwaki mubitwala? Kyemugamba baba Nuupu bakkirizibwa okuba abantu. Bakkirizibwa okuba abantu. Abaana bajje balumirize bagambe nti gundi ne gundi yatupanga bwe twamubanja n'atukuba kibooko ekyo. Wangadya okumanya oyina obunafu. Omuntu akomawo atanagamba nti bwe nagenza okubanja bankubye n'obisirikira n'oba ng'obyogedde kati. NUP mubeeko kye mukola. Oweekitiibwa Luwongo oli munnamateeka, Shamimu Malende, Honorable Segona, Mavini. Bannaye kambabulire bino ebintu gye tulaga bali mu bipolitics naye awo waliwo awo kitegeeza awakate wali munnyo ffe tugenda leeta omunnyo awaka. Ffe omunnyo tugenda gusaba n'amafuta tugenda gafuna tugenda byekolerako. Ekyo nkimaze. Owulidde ebintu ebyo wabula batugamba ndabyeko ku Twitter Kawuma awolereza Mpuuga simanyi wati mu Kawuma tetunnaba kugambako nti Mpuuga aveeko akoze bubi. Mpuuga akoze bulungi aveeko. Lwaki buli alina interest mu Museveni ayagala Mpuuga abeereko? Lwaki Buganda eyagala Mpuuga abeereko ng'esirise? Lwaki ekkanisa n'ekereziya ne baani? Lwaki baagala Mpuuga asigaleko? Awo we wali firimu awo. Kale akoze bulungi naye aveeko. Ate akola obubi avaako. Oyagala kutugamba mbuno kitoluwalira yabbye. Kitoluwalira oweekitiibwa bamulinze ku Namirembe yakoze bulungi n'avaako Mpuuga aveeko. Kyemugamba akola obubi agenda. Akola obubi agenda. Waliwo abakoze obubi era ne basigalako. Naye waliwo abakoze obulungi ne bagenda. Mpuuga yeyo kategori gye mwagala. Mpuuga aveeko. Wulira. Amawulire g'olwaliro gonna ku CBS eryeggulire limu naye wuliragana amawulire abiri. Abanyarwanda kye bakola Uganda nga mmwe mutudde muli eyo mutudde. Wulira Abanyarwanda ki kye bakola Uganda. Wulira amawulire gano abiri ngenda gagatalumu. Sembabule etandise okunoonyereza ku bantu ab'ettima abawambye omwana w'emyaka 2 ne bamutta omulambo gwe ne bagusuula okuliraana ekkanisa. Omusasi waffe omulangira Jimmy Sekabiito y'abirina. Abatuuze ku kitundu eky'Ekatoogo mu ggombolola y'e Nakasenyi mu disitulikiti Sembabule bali mu kwewuunaganya olw'ekikolwa eky'ettima ekikoleddwa abantu abatannategeereka ne bawamba omwana Tyson Mugerwa ne bamutuga oluvannyuma ne bamusuula ku kkanisa waasangiddwa nga mufu. Okusinziira
Okusinziira ku mutuuze Joseph Ntege omwana Tyson yabuze lunaku lwajjo ku ssaawa nga 8 bazadde be Joseph Mugerwa ne mukyala Naluwama ne batemya ku batuuze awamu ne poliisi ey'Matete n'ey'Entete ne batandika okumunoonya ekiro kyonna. Baafuuzizza amayumba agawerako n'ebibanja ebyenjawulo n'abula era nga kibakanze ate okumusanga nga baamutuze n'asuulibwa ku kkanisa. Kati olunaku lw'eggulo okuva mu ssaawa nga 8-9 omwana yabuze. Tugezaako munoonyanoonyaako n'abula ne tumunoonya okutuuka ekiro ssaawa nga 7 nga tukuba paatulo wonna kyalo kyonna ne twetoloola ne bafuuza mu mayumba gonna omwana n'abula. Kaakati obadde buli butyo obudde obukeeredde ku makya ng'omwana ali wano okuliraana ku kkanisa ya wano e Katoogo ekyengulu wano ku nju ya Muzeeyi Maluuza wabbali mu Mwangi. Tukubye entiisa y'amaanyi okulaba nti omwana asangibwa ng'afudde nga bamutuze omwana omuto myaka 2. Kale mu butuufu tuli mu ntiisa y'amaanyi nnyo. Abantu b'ekitundu ky'e Katoogo ffenna mu butuufu kitukubye entiisa y'amaanyi. Ebintu bibadde biwulikika biri wala nnyo nga biri mu disitulikiti endala ennyo naye kati kiri wano Katoogo obutuufu kibi nnyo kibi ddala. Kulema n'okumanya oba omuntu yavuddewo yakoze ekintu kino oba avuddewo oba wa tuyinza kitegeera mu butuufu. Taata Joseph Mugerwa olutunudde ku mulambo gwa mutabani we bimuweddeko era alabise ng'awunze. Ono ayogedde kimu nga bwe yeekyaye era nga naye talaba kyakola ku nsi. Bw'atyo adduse naye yette olwo abatuuze ne bamusimbako ne bamukwata nga tikino tannaba kukikola. Poliisi etutte omulambo Essembabule okukeberebwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Nze Jimasa Kabito ku lwa CBS wano Essembabule. Omwana wa myaka 2 yattiddwa. Omu ku boogedde agambye bw'ati bulijjo tubiwulire eyo naye olwaliro bibino wano ewaffe Essembabule awaka tutidde nnyo bulijjo tubiwulire eyo. Bulijjo mbagamba gwe munaagaana mujja kuggwawo naye Uganda ejja kununulwa. Nga bw'obadde obiwulire eyo n'osirika buli omu bw'okiwulire eyo n'osirika kigenda kujja mu nnyumba yo naye Uganda ejja kununulwa. Omwana wa myaka 2 yattiddwa. Banyarwanda kabano Abanyarwanda naye wulira bo kye baagala era bakifunye naye ekyalo kyonna kiri mu ntiisa. Nabagambadde eyo yebeera kodi yaabwe ekyo kye baagala. Ne batta omukyala ne bamufumitamu omuti n'omusawo nga bamufumisemu ekiti kiti. Bannange kiki Omunyarwanda aba ayagala kutiisa. Bagambye era tutidde oyo mwana wa myaka 2 yafudde. Jjukira mu ggulire lya jjo Luweero eggwanika lyagamba bafuna abantu abatemuddwa 15 buli mwezi. Luweero yekka. Si ggwanika nti eryo eggwanika gye batwalamu abantu bonna abatemuddwa in case ng'otemuddwa mu kitundu ky'eggwanga bakutwala awo ne bagamba nti nno abantu abatemulwa mu Uganda omwezi bali 15 no Luweero yekka. Kati Essembabule omwana wuno yatemuddwa. Kati ate wulire ekiri e Butambala. Ggulo wulire ekyatuuse e Butambala. Mu ngeri y'emu n'abatuuze mu tawuni kansi y'e Kalamba mu disitulikiti y'e Butambala baguddemu entiisa abatemu abatannategeerekeka bwe balumbye ennyini ntebe w'ekyalo ng'ali mu nnimiro ne bamutemaatemu obulere balese bamusse ne bayotta. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Ssentebe w'ekyalo Kikunyobi mu muluka gw'ensozi bbiri Kalamba nga ye Asadu Sekirabi w'emyaka 50 abatemu abatannaba kutegeereka gwe balumbye mu nnimiro ne bamutemaatema nga bakozesa ejjambiya ne bamutta. Kiteeberezebwa okuba nga baamusse mu ssaawa za kawungeezi k'eggulo era abatuuze okutegeera nti yatemuddwa. Mukyala w'omugenzi yalabye baaluddeyo nnyo mu nnimiro olwo kwe kutumayo abaana abakulu balabe awo ku ssaawa ng'emu y'akawungeezi baagudde ku mulambo gwa kitaabwe. CBS ekitegeddeko nti ssentebe Asadu Sekirabi olunaku lw'eggulo essaawa zonna ez'emisana yabadde waka ng'asisinkana abatuuze ab'enjawulo. Kyokka okusaawa nga 8 ez'olweggulo yakutte ebbomba n'agenda mu nnimiro ye eri okumpi n'ekibira afuuyira ennyaanya ze abatemu gye bamusanze. Abamu ku batuuze b'ekikunyu Kalamba Butambala aboogeddeko ne CBS nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lwa tawuni kansi y'e Kalamba Kiwanuka Beni ne Kabonge Asadu yaliko omukubiriza w'olukiiko lw'eggombolola eyo bagambye nti bali mu kutya. Asangiddwa nga yatemeddwa ebijambiya omutubivwe mu musingi gwa Katonda yabadde agenza okusimbuliza ennyaanya. Abaana be
babadde balagenza okulaba nga obudde bugendedde nga tebamulaba salawo okugenda okuwondera mama waabwe n'alongo n'abasindika okugenda okuwondera kitaata waabwe balabe kikyabadde. Abaana bagenza okutuukayo nga balaba taata waabwe bamutemyetemye ne badduka nga bajja nga bakuba enduulu. Ate omu ku batuuze b'ekikumi Butambala Naggwaga Nuhu ategeeza CBS tiyasembye okwogera n'omugenzi ku ssimu ng'aliko byamutuma. Yazzeemu okuddamu okuba ku ssimu za ssentebe akawungeezi nga tewali azikwata. Bannayuganda, embeera eri mu ggwanga Uganda kitegeeza tulina okwerwanako kubanga kino bakiyita mpawa atali kaaba. Buli kitundu ky'eggwanga Uganda kigenda kuloza ku maziga g'abasajja bano. Si lwakuba nti abattibwa baba n'emisango, wabula olw'okuba bateekawo entiisa mu bannayuganda mutandike okwekengera nti olaba ne chairperson bamusse ate olwo ffe baani. Bannayuganda ke kaseera tusitukiremu tumalewo ebikolwa bino. Tewali muntu agenda tumalirawo mbeera eno, wabula tulina kyekolera ffe nga ffe okulaba nga twegobako bano abasajja abatufuukidde akayinja mu ngatto. Ne batakwata muntu yenna. Abo Banyarwanda naye mubeere bize mu bivulu. Mwe mubeere mu bivulu. Naye mbakakasa waliwo abaana abagenda okuleeta omunnyo awaka we gutabadde. Nga babatadde mu bintu eby'ekisiru, bali underground babatta. Batta abantu. Bamakinga sure nti batuteeka mu ntiisa nga bwe babateekako akasukaali k'ebivulu ne mujjuza yakikubye ate mukyaliko ebyo ate linda gundi yazzaako era omwaka guno era akakiguno omwaka gugize naye immediately mu January ngenda kutaakapya. Muddemu ebyo omusajja agambye bulijjo mbiwulira eyo nga bwe bibeera eyo tebimukwatako. Ekiri mwapa bw'otakifaako mangu n'okyenyigiramu ggwe ow'ekaseese oba ggwe ow'ekisolo n'otafaayo ku kiri mwapa, within a minute kisobola okujja ekisolo awo wooli naawe bane mbadde nkiwulira mwapa. Kyogamba apa si bannayuganda si abantu b'omwapa baganda baffe. Bwe munaagaana okuvaayo ne mubikolako ne mubyogerako ne mubirwanyisa ojja kiwulira mu nnyumba yo. Ndi wano bukyanga nzija ku media tewaliyo omuntu yali ampadde 10 nti wire njogerera kino. Weewaawo bw'aba gyali aveeyo. Ekintu bwe kikwata ku Uganda, bwe kikwata ku munnayuganda nga kyaddembe ly'abuntu, tebansasula. Tewali kyonsasula kukyogerako oba kukirwanyisa oba kukikolako. Bw'abaayo weewa wakuba essimu ajja ayogere nti wire nakuwa ssente zange onjogereko kino oba onjogerere kino. Kati bw'onoogaana okukikola amangu ng'obudde bukyali, omusajja bwe Sembabula agambye bulijjo abiwulira eyo. Kati olwaliro agambye naye kati tuli mu kutya eky'Abanyarwanda kye basaasaanya Uganda yonna. Babateeke mu kutya nga bo bavumu. Eggulo twayogedde ku buvumu. Mufulume mu balumbe. Abantu b'ekitundu ekyo bate okubanga bamanyi omuntu yatemyetemye kiyamaani emitima gibabuulira. Bwe muba muwakana mukwate akabokisi mukateeke wali muyite olukiiko lw'ekyalo muteekewo ekibuuzo mulowooza ani yasse kiyamaani basuulemu obupapula mujja ssanga erinnya mu bupapula 10 ng'obupapula 7 bwogera erinnya limu. Abeera yooyo abe Sembabule mubuuze mulowooza ani yawambye omwana ono muteekawo ebokisi. Temutawanagenda mu kooti musirike muteekawo ebokisi mugambe mulowooza ani yasse omwana. Ku buli bupapula 10 obupapula 7 bujja kuba bwogera erinnya limu nammwe mugende mumukoleko. Temugenda mu kooti waliyo akabano. Temugenda ku poliisi. DPC yabadde akimanyi. DPC w'e Butambala yabadde akimanyi nti oyo musajja bajja mutemula. DPC wa Lwengo yabadde alina akimanyi nti oyo mwana bajja mutema, oyo mwana bajja mutta. Babeera bakimanyi mu structure zaabwe. N'omutemu waabwe baba bamumanyi.
abantu ekkooti yammwe ebeere bweti ekintu kikoleddwa ku kyalo muteekaawo bokisi mulowoozaani erinnya bwe lijja emirundi 7 ku buli bantu 10 omusanvu nga kugamba asiimwe wire mumulumbe mube ku mutwe oyo afa aveewo eyo ye kkooti gye muba muteekawo mumwokera ebintu bajjajjaffe baatemaatema ebitooke by'abannaabwe abaali beesiruwaza mu Buganda awo ne bagamba bwe bati ne baboyika waliwo lwe baboyikotinga ebintu by'abayindi ne baleeta n'eŋŋombo agula ku muyindi obeera obalize eyo ŋŋombo weeri genda ogibuuze jjajjawo ebintu by'abayindi ne bidiba nti bw'ogula ku muyindi obeera obalize obeera ng'omuntu ayenze bajjajjaffe baatemaatema ebitooke by'abannaabwe abaalinga beesiruwaza bwe munaagaana Uganda ejja kusigalawo nga mwe muweddewo okubeerwa kwa Uganda kujja kuva awantu wonna. Now video y'olwaliro yino wabaddewo okutikkira omusumba oba omulabirizi w'obulabirizi bwa Namirembe omwami Moses Banja mu munteere wano oba mujja muwa vidiyo eno okutandikira wano ow'ekitiibwa Kitoluwalire yawummudde Mukama akuwa omukisa Kazimba Mugalu yatikkidde naawe bw'otyo ow'ekitiibwa Banja Moses naawe Mukama akuwa omukisa akuwa obuweereza obulungi naye vidiyo yino mu kutikkira sa oyo omusumba institutions zonna mu Uganda zaaweddeyo bonna baakiikiriddwa Buganda yakiikiriddwa maama yabaddewo ne Katikkiro yabaddewo n'abagenyi abalala abakulu okuva mu Buganda gavumenti ya wakati yabaddewo ng'ekiikiriddwa vice president ekkanisa yabaddewo ne kereziya yabaddewo byonna ne bikolwa byonna ne bujoogerwa tebaayogeddeko ku nsonga enkulu eruma bannayuganda eri ku mimwa gy'abannayuganda tewaliiwo muntu yenna yayogedde nti Ssaabasumba wojjidde nga mu Uganda mulimu okuwamba abantu n'okutemula abantu ne babula kyannumye nnyo nti ne mu bawagizi senga nabadde ndi Uganda nabadde nja kwambala bulungi nyambale suuti nga munda ninamu t-shirt eriko ebigambo ebyo nandiyitambudde n'ennyimirira wakati mu kyaki bannamawulire ne bakwata nga ŋŋamba fuli kibalama naye ne bannayuganda bonna abaabaddemu temulimu yadde yayimiridde awanika omukono agambe nti free political prisoners oba ayogere nti ow'ekitiibwa muleseeyo kino ensonga zonna ze baayogeddeko zaabadde mayina ku muntu wa wansi oba ku munnayuganda ensonga eziruma abantu ow'ekitiibwa Banja ekintu kye yasimbyeko essiira tebagenda kuddamu kubba ttaka lya ekereziya ery'ekkanisa abantu babadde babba ne babba n'ettaka ly'ekkanisa ow'ekitiibwa Banja wulira omuntu abba ettaka alitwalira ku biwandiiko lidda na biwandiiko talisimulawo n'alitwala ettaka lijja kudda ne bwe balibba olwaleero abanyarwanda ne bwe babba omuzikiti guli ne bagusinza amaanyi ne bagutwala obudde bulikya kuba tebagenda kusimulawo ekyo kitundu nti bakisimule bakiteeke ku wirubalo bakitwale no naye omuntu ajja n'awamba omuntu n'abula ekyo tokimanyiiko tokiwuliddeeko okujja mu bulabirizi obwo ovudde bweru bwa ggwanga nga naffe abali ebweru w'eggwanga tumanyi ekifa ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda oli muyitale nti baleese omuzungu ngedda bwe baleetanga abasumba abazungu abatamanyi biba bifa wansi ku gurawundi kyemugamba mwenna babadde baawo temumanyi kintu kigenda mu maaso mu ggwanga omwana eyazaaliddwa sirimu yamukwatidde mu zzaaliro bo bakuliyetingawo ebintu byabwe ng'ekibbattaka ng'ebisiyaga ebisiyaga kyekizibu ky'abannayuganda ebisiyaga mmwe muli kantu katono nnyo ku kulwanyisa ekisiyaga ekisooka temuli alaali ku kulwanyisa kisiyaga nno ekirala ne bwe muba muli ku alaali ekisiyaga tekisobola kufuga nsi nga kifuga Amerika nga kifuga Bungereza nga kifuga ensi yonna ne mugamba mmwe mugenda kufuga mugenda kuziyiza ekisiyaga mmwe bakafyenyere ebbuga lya Labisi
ekisiyaga kyalema ensi ku mulembe guli Katonda yennyini ye yakirwanyisa. Wano otulaga Katonda yagenda olwanyisa ekisiyaga n'abamanyi Katonda waabwe. Lutti n'abaana be baabeera mu Sodoma ne batalya bisiyaga. Ekisiyaga si kizibu kyaffe. Mukuriyetinga ekisiyaga tekifuga America nekigikuba ku ttaka nekigiwangula ne mugamba nti mwe musobola okuyimirira mufuge ekisiyaga. Never. Katonda yekka yalina amaanyi g'ekyo. Ekisiyaga kibasinga ekonomi. Ekisiyaga kibasinga ssente. Already mutambulira mu ssente za kisiyaga naye olw'okuba mulemeddwa okubaako bye mukola ku gurawundi mwefuula abakirwanyisa mubeere mu matu g'abantu kuba mumanyi omunnakyalo eri bw'aliwulira nti Ssaabasumba Kazimba Mugalu yeeyawuddeko ku kkanisa era kakati yeetwala yeka takyali ku kantibale olw'okulwanyisa ekisiyaga mbu bajja kukwata bali abasiru beewaffe ebunjako nga bagamba Kazimba Mugalu musajja yeekutuddeko. Abasiyazi balina economy esinga eya America. America Ministry of Defense yokka eyina budget esinga economy ya Uganda. Ng'ojoyogera mbuno mwe musobola olwanyisa ekisiyaga mwe bawambwa mwe ba Museveni. Ekizibu kya bannayuganda temukimanyi. Bonna waabuzeewo ayogera ku nsonga eruma bannayuganda. Banja yagambye atuukira ku kibbattaka. Oweekitiibwa Banja genda osome nga batikkira Samwiri mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula ya 9. Genda ogisome bulungi. Bw'amala omufukako amafuta ng'amaze omulonda yamugamba kkirira. Bw'otuuka ku malaalo ga Laakeeri ezereza ogenda sanga abalina embuzi osange n'abalina omugaati. Tokwata ku mbuzi, genda n'omugaati. Kewajjidde mu ttaka oli mu byanfuna kewalayidde okulwanyisa ettaka okulwanirira ettaka ogenda kukwata abaana b'embuzi olekewo ekigambo kya Katonda. Era nze sikulinaamu ssuubi